Abaana abali ebweru abasinga bonna buli ankubira Haji nze ndi mufuna mpola ndi bwe nti naye munnange nga bw'obimanyi nina abaana bange nina okuweerera gundi nina okuweerera ku gundi buli ayogera kyayogera. It's the same story day in day out mulina obuvunaanyizibwa mwabwetika kyokka temutandika. Olina mukyala weeno watandika oweereza school fees z'abaana oweereza eza gundi kale tujja kusondako tuvuge wafuuka sponsor. Wafuuka sponsor omaze emyaka 3 tolabanga ku baana bo omaze emyaka 4 tolabanga ku baana bo oweereza. Naye gwafuna odeste gwafuna obuvumu okusobola okujja omwana mu ssomero ery'emitwalo 2 n'omutwala mu ly'ekinaana oba mu ly'ensanvu because you can afford. Gwosobola ogamba tuzimbe ennyumba ya bisenge 4. You are only doing omukyala luli yali alinya boda kati oyagala omugulire akamotoka because you can afford. Olina mukwano gwo wabadde oyogerako awo naye naakubulira oli emmotoka $5,000,000. You feel you can afford. You can afford. Have you ever cross-checked yourself? Mungeri entuufu. Kwa waliwo ekiseera ekyokutuuka okuleka omusaala n'ogamba nti nguleke lwa nsonga nti nina ekiri beta. Nina kye sitasobola kuba nti nno sikiriiko. Nze naleka omusaala gwange gwa $12,000,000. Ne waliwo ekiseera we natuukira nga ndowooza tekisoboka kubaawo. Nga nesimanyi nti nebye Uganda bigenda ku working out ne ngamba yes. Mbalabyeko ntambudde ngenze. Kati abaana bo babeera gye babadde buli omu akola bibye nga bw'ayagadde. Otandika okukwata ssente zonna otandika okubanga otandika kuzisaasanya nga bwe zijja bwe ziggwawo. Why? Because your mind thinks that you can afford. No, you cannot afford. If you have a laid out plan, that plan will allow you to see whether you can afford or not. Chovola omuntu yenna atamanyi gy'alaga aba atambulira bwereere. Kuba bw'oteekawo goal omanyi okuhitinga your goal, you have to be ready to give yourself orders and follow them. Nakedde ku makya njagala kukogga. You have to be sure nti nno sirina kulya kintu kisiike nina okutambula muuko nina okukolako exercise and what have you. Once you don't give yourself orders and follow them, tosobola.